tumaliriza eklesiya ow'omuggulu nga tusabira abaweereza. Fenna tutunuulira with the divine grace to become faithful ministers of Christ. And Severus Jumba kyagenda okukulembera ate nga naye lwe lunaku luno lwakuza amazaalibwa ge genda okutandika era byanjeza okukikusa obulungi. And now invite you to invoke the Holy Spirit. For the order of diaconate on their resolve to carry out Sebo maliride Echosire
enkofu zenina ku mubiri guno za Yesu. Mubanga mukivaamu muyimanga mu mpya zaakyo emubagedde kambabuulire ku lunaku luli obuyinza obw'okulinyirira emisota n'enjala ez'obusagwa awe into whatever house you enter, read what is offered to you. For the labor that ab'okufuna obusaaseredooti era oluvannyuma lw'okukkirizibwa omwepisikoopi ffenna tujja Musembakule Parish. Omuseminariyo Ronald Mulindwa Matovu azalibwa mu Nkole Parish. Musoke azalibwa mu Lukaya Parish. Kitaffe omutiibwa ennyo omusumba omulungi. Congregation of the Blessed Sacrament have been chosen for the sacred order of Omudiakoni Joseph Kazinda omuzadde omutukuvu Eklesiya akusaba baganda baffe bano obalinyise ku ddaala ery'obuweereza obw'obusaaseredooti. Onagalanya okukozesa ekitiibwa n'okumpulira n'abalinzirira Matthias Tigo, brother era omudiakoni, omwepisikoopi w'essaza n'omukulu w'ekibiina kyo obalaganya okubassaamu ekitiibwa n'okubawulira. Ssebo mbalaganya. Katonda atandise mu ggwe omulimu ogwo omulungi yennyini agumalirize. Amiina. Onsi ng'alambiriza Eklesiya ow'omuggulu nga tusabira abaweereza. Ffenna tutunuulira obatukuze obafuule babo.
n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, gukukkeko gusigale naawe emirembe. Omuyinza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, gubakkeko gusigale nammwe emirembe n'emirembe. You are not looking for social upgrade. Atujagala kudamu byabo naye nga mulibokwatako mumubayita tuyita musasiro tulujja kusomera mu makaago wana mukulu tamanyi akisho tamanyi oba kisho tamanyi fenna tukwatako waki twogera ku mirembe tukitunuulire mu bagazi bwakyo bwonna abagole bamajagala kubagamba nti batume ba mirembe akijja kubanyigira olwaleero kubanga ensi emirembe egyetaaga abasawo bagambe nti abantu beeyongedde okulwala mu bwongo mental health abantu bangi balwadde mu nkolagana ne bantu bannaabwe tebakyayagala kumanya kikwata ku muliraano ekyo nno si kyaffe abaddugavu kubanga ndikyagamba nti aya because we mbeera balamu olwokuba naawe muliraano oli bulungi naye kigenda kikwawo ate emirembe bino kristo gyayagalako gyegituleetera embeera eyo okolagana bulungi naye muntu munno oyimiridde bulungi mu maaso ga Katonda omutima gwe tugulimu kakyekeera tolina bwolyazaamanya tolina bwotulugunya ali mu ndowooza ey'obufuzi ey'enjawulo omuwa eddembe nga gwe olyetaaga ekyo nakuffe bufuuzi bulwadde kubakulembeze ate nekuffe abatwaliro omukama kyabadde atugamba nti mulangirire emirembe gibe nammwe abagole bano aboolwaleero tubatunuulire olwekyo bajje bakole muffe ate tuwulirize emirembe omukama bangi nti wetunagigaana tukolemerwe ate mu mbeera eyaffe eyabaddeololera nti oteeka okubeera ne bantu banno munno okubeera nga omutuntuza oba olw'endowooza y'obufuzi oba olw'eggwanga oba ebintu byalina mu bwenkanya tuyinza kwogera nti oli mwana wa Katonda. Katonda ffenna atuyambe tusabire abagole bano Mwoyo Mutuukirivu akole ekyatuleese ajja kukikola naffe nga twongedde okulayana n'akaleegerenge
tuyeyambe bulungi nga tutandika olugendo lwaffe luno. Nga bwe tufuuse abasawo ab'emyoyo, twesabire nno ate tusabire n'ekibiina ky'abakristu kino batusabire tuleme olunaku luleme kukya, ate ffe abafuuse abasawo b'emyoyo tufuuke abatemuzi baagyo. Tubasaba okusabiranga essala. Twebaza bakadde baffe abatuusa ku nsi era ne batuyigiriza eddiini, abo abakyali abalamu tubasabira birungi. Abo Mukama be yayita emyoyo gyabwe tugissa mikono gy'Omukama agiramuza ekisa. Twebaza nnyo ennyini ddala abantu ab'enjawulo ab'omutima omulungi abatwaniridde ennyo okusoma kwaffe. Abantu bano abasinga nno tetubamanyi ate nabo tebatumanyi, naye nga mirundi mingi kitaffe omusumba ono yabatufunira ne batuyambako okusoma. Obulamu bwa seminaariyo tebuba bwangu, naye omusumba tatulekerera. Sebo bulijjo otufunira abayambi ab'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.